Kaakati bino bisesa ate nga bya nnaku. Omukyala gulabe mu katambi akutte maama we amuzaala n'abaana be n'abatwalako ku KFC awo e Kajjansi balye ku kakoko ka KFC. Kyokka bwe batuuseeyo maama we mulowooza aba KFC tebamwozesezza ttooyi kyokka kaasitoma. Kaakati wuliriza, omukyala ono akutte maama we n'abaana namugamba maama jangu nkutwale nkugulire kakoko ka KFC era ne bakwata bulungi nnyo ekkubo ne bagenda ku KFC bagule kakoko. Kati bwe batuuse ku KFC abaana nga bw'obamanyi bwe batuuka mu bifo nga bino batandika okwagala okufukaafuka n'okupamaapama. Kati abaana pupu waabalumye jjajja waabwe gwe bagenze naye maama w'ono y'abawerekeddeko bagende mu ttooyi era jjajja n'akwata abaana abawerekereko mu ttooyi bagende beeyambe. Kati nga bw'omanyi abaana bwe batuuse mu ttooyi, ttooyi bagyonoonedde. Bwe bagyonoonedde tebagirongoosezza nga batambula bo bavaayo. Babadde bavaayo omulongoosa wa ttooyi oba omulongoosa w'ekifo agenza okuggula ttooyi n'asanga nga empitambi ejjudde kuli ey'abaana n'ayita mukadde n'amugamba mukadde olaga wa? Olaga wa? Jjukira mukadde bamulese kumugulira nkoko ku KFC kaasitoma mu kifo naye omukozi w'omu KFC abuuziza mukadde olaga wa nga ttooyi mulese mugyonoonedde? Eno ttooyi mugirekera ani wano? Ani wano mukozi wamwe gumulekera ttooyi eno gye mwonoonedde bw'eti zise balongoose? Mukadde kwata olweyo n'amazzi olongoose ttooyi eno togireka bw'eti. Kati mukadde bimusobedde n'agamba owaayi naakatuuka mu kifo baakandeeta ndi mupya kannongoose ttooyi y'abandi. Era mukadde n'akwata olweyo n'amazzi n'ayoza pupu w'abazzukulu be ku ttooyi era mukadde n'agenda n'afuna akatebe n'atuula alinde munnange oda y'enkoko ye gye bagenda okulya ne famire ne muwala we. Zibadde teziri busa nga baleeta byakulya nga bafuna ttebo kwe batuula, abaana nga bagenda bayiwa sooda ku mmeeza. Abakozi b'omu KFC era bagambye mulina okulongoosaawo awo temulekaawo nga muyiyeewo sooda. Kati ono omukyala abatutte obusungu bw'alina ku KFC eyawe Kajjansi tasalikako musale. Agamba muyisa mutya maama we ng'ekitagasa ne mumwozesa ttooyi ngazze nga kaasitoma. Kamwe batuuseeko omwewulireko. Ne bannange bano bamanyiira kye bakoze omukadde. Vidiyo yiiyo mugimpereka like. Aba KFC y'Ekitende wano ku Ntebe Road nga wakayita e Kajjansi mulongoosesezza maama wange ttooyi. Simanyi oba ekyo kiri part of your customer service. Simanyi mugenda kujja mubuulira abantu ku nsonga eyo. Ntuuse nga ntwala family yange nga ngitwalako ku KFC ndese batudde. Actually mu kuyingira wonna waliwo oyo omukozi gwe muyina bamuyita Patience. Saagadde mukuba bifaananyi kwata video. Patience mukambwe nnyo to the extent nti otuuka otya n'omu approaching omugamba ekyoyagala gwe nga customer. Tutuuse okuyingira banange ng'omuwala oba kiki nga yakambuwadde dda. Wali mwateekawo ebyo sijja sooka gendayo kansookere ku kino. Ntuuzizza abantu bange ne ngenda nkole order. Ngenza okudda nga maama ngamba nti nva kulongoosa ttooyi ne mugamba maama oyinza otya okulongoosa ttooyi. Kanzijeko nakano akantu mundabe bulungi. Koze era bwe nti bwe mbadde nnyambadde era bwe mba musobola mugende ku kamera zammwe. Tutuuse awo ku ssaawa 10:05 olunaku olwaleero kawungeezi. Bwe tutuuse tulina omukozi gwe tusanzeewo awo ku gundi wababeera bakasitoma naye nga mukambwe nnyo. Ne ntuuza abantu bange ne ngenda nkole order. Ngenza okudda nga maama ngamba nva longoosa ttooyi ne mugamba maama oyinza otya okulongoosa ttooyi nkina nti abaana babadde bava mmanju bwe bavuddeyo alongoosa nampita n'angamba nnyaba abaana bo boonoonye ttooyi tebagirongoosezza jangu olongoose ekyo kimu. Patience tutuuse ekiseera
nga abantu bange badde baagala wifi tebali nga nze era mbadde sinnadda kukomawo kwogerezeganya nabo nga baagala wifi naye nga patience mukambwe nnyo to the extent nti abamu bawaddeyo essimu abalala ne bagamba aa mukambwe nnyo katukireke ffe bali bakozeeko bamala okitegeera ekirala patience kyakoze tubadde tutandise okulya maze abantu obbasaavinga buli kimu kiwedde patience omwana mbadde n'abaana abato omwana omu n'ayiwa soda nenkola ki kuba patience yabaddewo nga kiriina ne tugenda ne tumuyita patience akoze bwati ebyo nnaabiraba kansooke mmale n'okugenda okulya bwatyo bwakoze wemuba muwakana mukebere kamera zammwe kozi ndabyewo cameras ekirala patience kyakoze bwaganye ne tugenda ne twogerako n'ababadde ku kawunta kuba abadde ayimiridde ng'ayambako eno bakasitoma simanyi oba kiriina wammwera yayambako bakasitoma kozi ffe tumaze ebbanga emyaka mingi nga nkola mu customer service manyi kyekitegeeza manyi kye nnina okukola okitegeera tosobola kuba nga oli mu customer service ng'oli mukambwe bwotyo nga bwotyo bw'oyisa bakasitoma patience tumuyise n'agaana n'alemera ku bakasitoma babadde akolako n'abamalayo n'atambula n'ava neŋŋamba abawala babadde ku kawunta nti bannange tusaba tulongoosezaako because at that moment tosobola kunenya mwana kids are kids tosobola kuddawo n'ogamba biki yes nreactinzemu nga African mother naye babadde balina okujja balongoose oba munfuna badde balina okujja balongoose cause twade tetuli comfortable ng'ekifo omwana kiyiridde soda kyonna biki patience aganye nga ne bakawunta abali ku kawunta bansongera mu patience n'alemerawo at first nasoose n'entuma sister wange n'amugamba bwatyo mbu ye agenda kulya ne neesitukira patience n'agamba nja kujja muŋŋumiikirizemu ate nga mukambwe nnyo n'ab'okukawunta nga banjuliza oyo nduza kiseera nennemererwa n'enzirayo n'entuula okiwulira jjukira nga yalongoosesezza dda mama wange ettooyi bwe nzizayo n'entuula wayise like 15 minutes muvubuka mulala gwendabye bamuyita Isaac yabadde azze ng'alongoosalongoosa awo ku tables gwe mpise ne mugamba mbadde nsaba onnongooseseeko wano Isaac n'alongoosa n'agenda n'aleeta ekisiimuula n'asiimuula bannange patience bw'aba abulamu training ya customer service oba nga newcomer mumujje mu kifo mwali mumuteeke gy'asobola otherwise simanyi oba bamukaka bukasi mulimu oba kinaye nga patience atuyisiza bubi nnyo nze sijjagamba nti awo wensoose okuyisibwa obubi but this is too much tosobola kuddira customer n'omulongoosesa ttooyi sikirabanga nako naffe tumaze ebbanga wadde nga ffe tetukolera wano mu nsi mu Uganda tukolera mu nsi z'ewabweru naye tosobola kukola ekyo customer lwaki aba bamuteekawo okulongoosa ng'atuuka okulongoosesa bakasitoma ttooyi abaana babaddeyo bangi lwaki era zze n'asitula maama wange yalina okulongoosa ttooyi ekintu kyakoze si kirungi tekinsanyusizza naye amazima amatuufu gali nti ebifo ebimu birina abakozi nga bali rude oba omusala gwe babawa gwe mutono oba bo nga bo embeera zaabwe naye ebifo ebisinga obungi birina abakozi bali arrogant bali rude bali kwegamba tebategeerekeka omuntu ava atya eno nga ye kasitoma najja n'otandika okumwozesa ttooyi bannange ebyo ebintu mubikola mutya era nabye ndowooza akutte mukadde supiidi ebiseera ebisinga nduka naye kale omukozi kyakoze owa KFC tekibadde kirungi sikiwakana tekibadde kirungi naye kati guno omusango gwani bano baana abaana bwe batyo kyekyo lwaki abantu abamu tebagala nnyo okutambula n'abaana naye nga lwaki ttooyi baaziteekawo nga za lukale era ne bakuwa omulimu ng'olina okukola omulimu gwo olina olulongoosa bakusasula omusaala buli kyosanga mu ttooyi olina okukirongoosa bano baana abaana obamanyi mutuuse mu ttooyi za kufulashinga abaana tebabimanyi bo batuuse bakoze bukozi pupo waabwe bavuddeyo oyagala bakole ki naye nodda ku maama wa munno n'omwozesa ttooyi ng'ate na kasitoma nodda ku kasitoma n'omwozesa ttooyi kasitoma atalidde mabanja naye bannange ono omukozi ye asaana nakuteeka ku kalabba asaana kuteeka ku kalabba sijja kukulimba ono waabanga mukozi nenfuna complain bwetyo ono omukozi aba asaana kuteeka kalabba ebifo ng'ebyo KFC bibeera ne congestion y'abantu bangi
era abantu bakozesa ttooyi ezo nga bangi. Sikiwa nti gwe guno omulundi oguba gusoose okusanga ekintu bwe kityo ate pupu w'abaana abeera wanjawulo kuwa omuntu omukulu. Anyway, pupu aba pupu. Pupu aba pupu naye ekyokwozesa maama wa munno ttooyi, ekyo management esaana ne reactinga mu bwangu nnyo nnyini ddala, ne reactinga ebyaddala, kubanga kyo si kirungi n'akamu n'ak'eddagala. Tosobola kudda ku kasitoma n'omuyisa bw'otyo ate n'amaana n'agula ebyokulya newaaliridde ate era ne mwagala alongooseewo. Ekyo mwali mukirabyewa. Omuntu nguze ebyokulya, abaana balidde basudde akasooda balina bye bakayiye, ng'olyoka ogamba mbu ate nze nnongooseewo. Kati omuntu alongoosa muba mwamuwamu ssente mumusasula zaaki? Oba okitegeera ekintu ekyo? So ebintu ebimu bisaana mwana abantu ne bajja ku mirimu nga eri waggulu bali okay, naye abantu bagenda ne bajja ku mirimu nga tebali steady ne balyoka bamalako abantu emirembe. Anyway, singa abadde maama wo nga gwe bakoze ekintu ekyo wandibadde okola otya? Mpe endowooza mu comment section. CEO Michael Uganda YouTube channel kw'olimu ebyo nnyo okuba nti ate mugoberera beekumira ku mukutu mbaagala nnyo. Omukama Katonda bankumira bankola obulungi obutagambika mbeere bulungi. Mweraba. Peace and love.